Omulambo gw'omwana guno gulabiddwa abatuuze mu kitundu kino ng'omuntu atamanyiddwa wa gye yavudde aguleesi n'agusuula mu kifo awaterekebwa obuwanga bw'abantu abaafiira mu lutalo era nga mu kifo kye kimu we wali ekitebe ky'eggombolola y'e Gombe wamu ne poliisi y'ekitundu ekyo. Tukiriziganye naye abaana abawala basusse okubeera nga babeera mu mbeera eno ey'ekisusu omwana wo genda okole otuyane. Omulambo guno gubadde guteereddwa mu nsawo era nga tutuukidde mu kifo kino nga ssentebe w'ekitundu kino Aluna Kamya ali mu kugwekebejja wamu n'okuguzingako. Kyokka abatuuze mu kitundu kino bakiikidde poliisi ensingo olw'obutafaayo kujja omulambo guno kugutwala mu ddwaliro e Mulago ate nga bagusudde mu kifo kyennyini omuli poliisi. Poliisi etuyambe etwale omwana oyo yennyina kati obuyinza tumukwasiza poliisi kubanga era bamulese wali ku kitebe kya poliisi. Waliwo amagye waliwo poliisi. Okiwuliriza nota kusawa ttaala bagiwulira ekyali neeri abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu kansala Kasumba Noah ne James Mutyaba bavumidde ekikolwa ekyakoleddwa. Obutabanguko mu maka nawo bususse kati ate buva ku kikumbeera mbi omuntu takyasuza mutwalo mu nsawo 2,000 bino bye bivaamu. Bannyinaze abawala mwetegerezenga nnyo abaami bwe mugenda okufumbirwa oba ani gwofunye kakati ekikola kino kya ttima ate kikolimo mu Buganda. oli yamusse n'amusiba bulungi mu ngoera bwe basiba omulambo n'ateeka mu nsawo n'asuula wano. Tetumanyi omwana yavudde wa, tetumanyi ani yamuleeseewo era tusatebereza muntu yenna. Wetuviiridde mu kifo kino ng'omulambo poliisi n'enamba kugujjawo oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti Kabangali ebadde yatwaliddwa butabika ku mirimu emitongole. Robert Musanje ku lwa Bukedde TV.